Mwebale mwe nabagenda maaso n'okubanga musubscribinga Kakosfax 256 kyekitambula Uganda enyuma nga bwe mugiraba naffe tuleno mu kamoli tugiringiza mu ngeri emu endala. Olwaleero tugenda kubanga tutandikira leero ku byabufuzi ekyagudde mu Parliament ya Uganda ng'omuvubuka atutte omutwe gw'omwana omuto ng'agutwala ng'ekirabo eri Speaker Parliament Rebecca KADAGA. Basoose ne batugamba nti omuvubuka ono tamanyiddwa amayitire, tebamanyi gy'avudde, amanya ge tegategeddwa. Nebasoka basirikira information yeyo naye tugenze okutuuka ku lunaku olwaliro nga information yemaze okufuluma yaani ayina emyaka emeka yatambudde kuvaawa omutwe gwani ne taata w'omwana naye n'abanga ategerekese kibi nnyo okulaba nga Uganda etuuse mu mbeera bweti naye nga ebibuuzo bikyali bingi. Omusajja ono ani yamutaddemu ssente, ani yamutumye, yategeera bulungi omutwe kubanga omuntu okuva gy'ovudde nga bakuwadde ekitereke naye nga kirimu omutwe gw'omwana kituse kyangu ng'ate woolaga okimanyi nti waliwo security. Omusajja ono amanya ge bamuyita Joseph ni washaba wa myaka 22 naye nga kigambibwa omusajja ono weeri bayitayo Kizinda Ishaka Municipality Bushenyi District naye bwe bamukunyiza CID wali ekibuli ba CID awo ne bamukunyakunya naga nti omutwe yagujje Masaka. Nekyewunyisa omuntu okulinya taxi okuva e Masaka paka mu Kampala ng'ekibokisi aba taxi tebakikebedde n'atuuka mu Kampala paka ku Parliament n'omutwe gw'omwana. Bambi omwana yategerekese nga ye Faith Kyamagero nga taata we ye Charles Senyonga batuuze b'ekimanya Kyabakoza division mu Masaka. Kibi taata tumusaasidde naye ng'omusajja ono bamutereke bulungi kubanga bayinza okugamba omusajja ono eyali eno nga bamukwe yaleeta omutwe mu Parliament munnange yatolose. Kibabwe kityo akyalina okuddibwa okubuuza ebibuuzo bingi kubanga tulabye ebintu bingi ebize nga bituukawo ku Parliament. Jjukira abaleeta obubizi nga babusiize yero nga babutaddeko n'amannya g'ababaka ebintu bwe bityo. Waliwo abagenda ne bagenda mu kibanyi kya Parliament ne bavaayo ne bagwa wansi wano ku furo ababaka we bateeseza. Nolwekyo twegendereze ebintu bwe bityo binza okuba nga birina kye biraga. Katusabe ky'ekitongole ekikuuma ddembe oba ekitongole ky'abambega ekinoonyereza ku musango ogwo bamanyani ali emabega w'ekintu ekifaanaganako bwe kityo. Nga tukitadde ku bbali olunaku olwaleero Kalifah alabika agendagendako mu ddwaliro yafunye ekyekango oluvannyuma lw'okubanga amawulire agava gy'agenda okwesimba e Rubaga nga galaganga nupu bwetagenda kumuwa kadi. Kino tekinakakasibwa naye ng'engambo ziraga nti yaliba yafunye ekitengo okusinziira ku baani abeesimbyewo. Bwe njogera ku Rubaga eno we wali Katolubwama era nga Kalifah abadde ayogeza amaanyi mangi ng'agamba nti we kataligirya Katolubwama agenda kumugjayo aye nga yeesoga Parliament. Obuwagizi abulina ng'omuntu kubanga omuntu tayinza kwesimbawo n'abula amuwagira naye okusinziira ku nupu okubanga bagenda kulonda waani gwe bawagira kiyinza okuba ekizibu. Wetwogerera kati Lubega Mukaaku eyava mu DP najja ku DP block nayingira nupu obuwagizi alina bungi Rubaga eyo asonga ate waliyo ne Mukasa Alozias ono naye atunuuliddwa nti ayinza okuba yagenda okutwala kadi ya nupu naye nga nupu ekyebuuza ewagire Lubega Mukaaku eyajja ng'ava mu DP oba ewagire Alozias abaddewo nabo ng'atambula nabo okumala akabanga. Kati wetutunuulira nti Kalifah tebamulina mu bantu abatunuuliddwa ennyo abali ku mwanja okuweebwa kadi ya nupu. Bwe batagiwa Lubega Mukaaku bagenda kugiwa Mukasa Alozias. Kati kitegeeza akasajja ku mutima wano Kalifah ke yazimbye era yafunye okutya naga muyimbi munnange Bobi Wine ayinza okunvaamu neme kubanga sigenda kufuna kadi eyo. Tetunamanya kiki Kalifah kyayinza kuzzaako oba oli awo ayinza okubanga ajja kujja nga independent wanaakizuula nti nupu tejja kumuwa kadi oba si kyayinza okukivaamu mu ngeri emu oba endala. Katutunulire tulabe naye y'omu omusajja ono eyalabikiddwako mu katambi akamu nga ali wamu ne Chameleon yagenda okwesimbawo nga road mayor yabadde alina olunaku lw'okusinkanamu abayimbi yasinkanye Kalifah yabaddeyo. Spice Diana naye yalabiddwako n'abalala abasobodde okugenda bagenze naye nga Kalifah lero olugendo lw'ebyobufuzi tumusabire tulabe kiki kyazzaako oluvannyuma lw'okuba nti ebiri mu constituency biraganga nupu bwetayinza kumuwa kadi. Kino tekinakakasibwa naye bw'otunulatunuulira olabira ddala ng'omukisa gwe ogw'okufuna kadi ya nupu gulinga ng'ogukendedde bw'oba otunuulira ebintu bwe bitambula n'atunuulira obulungi ebyobufuzi. Njagala kusembyayo
Spice Diana ono yayimbako akayimba ne King Saha, akayimba kibaita best friend. Twabadde tumutunulidde tulabe kiki kyayinza okukola oluvannyuma lw'okuba King Saha yakamala okukuza birthday naye yamuyise mu makage ne baba nga bamusalira cake eno Spice Diana yagikoledde King Saha, babaddewo ne Gravity n'abalala babaddewo awo nalabye ne ku King Michael ne basala cake, kubanga cake omuntu asobola ogisala oludde bwonna singa omwezi gwe mwe yazaalibwa omuguba gukyaliko. N'olwekyo teyakereye Spice Diana omutima ogwo mulungi, kubanga abayimbi bangi abakola ne bannaabwe oyo buyimba ne batabajjukira. Ne ku birthday n'atamupostinga yadde ku Instagram oba ku Twitter oba ku Facebook ye yadde ku page ye. Kali mu ngeri eyo guno omutima mulungi Spice Diana kye yakoze. Bw'okola ng'omuntu naye kolabo kiba kitegeeza mufuuse ba Luganda, kiba kisobokera ddala okulaba nga enkolagana egenda maaso n'okubanga kyaliwo. N'olwekyo kino kirungi nnyo. Ka video yako kolaba ke kabadde makaga Spice Diana nga King Saha agenza okusala keke. Era bagiridde ne batwalirako ndowooza n'abewaka. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mansoul. Happy birthday to you. Banange weri nene mwenandeta nena kulia kufeno namwe tubalete respect. We are depleting over there. Yeah man. Over there. Time for nyam. Alright. Bana we bali kunjagala bangi. Alhamdulillah. Omukwano nga guno ndikusasula muki. Tell your best friend asinga. Bana asobola lya keke woma. Keke woma. Soko kugula mukolo gwa. Bana ngetuli. Aye. Chiwede. Bana guys join us. Ndio kumutiga yeye kama kwa yongera ubuome ndio kumutiga Adamso kwa uploading updating our status. Muzilam muli keke banje kamna Happy belated birthday. Manager Roja bantere keke me mbokisi The box. Abana sakala bangambe tukulabe dadi wosala keke Ngoze banya kalowoze nyo ku birthday yo. Oba nakola. Njagala motoka. Laumu? Bati laumu ndauli kali wangu.